بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا آت من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الطيبة المباركة، تحية لأهل الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة الفردوس، اللهم آمين. Primatendo gonna amajjuvu agatali mukendevu gawakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusasira n'emirembe bidde eri owekitibwa nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Oyo mukama waffe owekitibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, Allah tabaraka wa ta'ala guyassaako ekitabo ekitukuvu Qur'ani, nabanga mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama akitusomesa era akiyigiriza basahaba, naffe ne tubeeranga twajja ku basahaba abo eddiini yaffe busiraamu, olw'ensonga nti mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama yabeeranga atukubiriza n'atugamba nti alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidun. Yabeeranga atugamba nti twekwate ku sunna ze, bwe tumala okubeera nga tuzeekutteko tubeere nga tukola ki? Nga twekwata ne ku sunna za basahaba be ridwanullahi alayhim jami'an. Naam, ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero tugenda kubeera nga tukijja mu kitabu kya Allah tabaraka wa ta'ala, ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyayogerako nti fihi dhikirukum bimaana fihi sharafukum, nti Qur'ani y'ekitiibwa mulimu ekyokwejjukanya kyammwe nakyo amakulu, era nti mulimu mu Qur'ani omwo ekitiibwa kyammwe amakulu. Omuntu abeera yeekutte ku Qur'ani aba wa kitiibwa. Qur'ani y'ekitiibwa eyina amannya mangi, eyina awuswafu nyingi nnyo ze tutenda nazo Qur'ani y'ekitiibwa, naye Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti yassa Qur'ani fihi dhikirukum bimaana fihi sharafukum. Qur'ani erimu ekitiibwa kyaffe ffe abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tubanga tukkiriza bamalayika ne tukkiriza ebitabo bye ng'empagi z'obukkiriza zonna bwe tuzitegeera obulungi biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum. Naam, ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero nga bwe tulabye tugenda kubeera nga twejjukanya n'emu ku aya esookera ddala mu suratul al-anbiya, aya esooka ab'ebitiibwa mu suratul al-anbiya. Allahu tabaraka wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، bwatyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwatujjukiza, bwatyo owekitiibwa Mawla subhanahu wa ta'ala bwatujjukiza ng'atugamba nti iqtaraba
min alqarb alladhi wa huwa dhiddu alb'd kusembedde kukoze eki kusembedde ngoli mwana agamba nti ensonga eri wala nnyo amakulu oli ayinza okuba nga ategese omukolo gwe nga yagutegeka mu mwaka gw'2000 mu mwaka 2000 mu makumi ameka 2020 2020 nga omukolo yakola ki yagutegeka saidi zeeyo jagala okubeera nga akola ki nga aguteekateeka oba nga guyimirirawo kati idhan wal maqsudu huna n'ekigendererwa mu kino Allahu tabaraka wa taala agamba nti iqtaraba linnansi hisabuhum okubalibwa kw'abantu kukoze eki kusembedde dhiddul bu'd oli akulaba nga kuki kuli wala naye okubalibwa kw'abantu kukoze eki kusembedde iqtaraba mina alqarb kwe kusembera alladhi huwa dhiddul bu'd ekyenyume kyaki kyewala nga bwe tulabye ekyokulabirako kye tuleese nti omuntu ayinza okutegeka omukolo gwe mu 2020 abantu ne balaba nti guli wala naye ate ono ye agutegeka yalaba guli kumpi naam wal maana n'amakulu ga aya eyo ey'ekitiibwa iqtaraba az-zamanu alladhi yuhasibu fihi an-nasu ala amalihim fi dunya Allahu tabaraka wa taala agamba nti ekiseera kisembedde eky'abantu okubeera nga bakola ki nga babalibwa emirimu gyabwe kuno ku nsi walhaalu anna al-kufur embeera eriwo oluvannyuma lw'okubeera nga ekiseera kisembedde ekyokubeera nga abantu bakola ki babalibwa walhaali n'embeera eriwo anna al-kafiruuna minhum fi ghaflatin tamma an hadha al-hisab ate bba abakafiiri abatakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala bo tebeefiirayo bo tebabirinako balinga abatali mu bantu Allah ayina bwe yaboogererako n'agamba nti n'abo bakafiiri yaakuluna balya wayatamatta'una ne babeera nga beeyagala n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala zaruhum baleke balye beeyagale wayulihim al-amal bo tebafaayo bawangale nga bwe baagala fasawufa ya'lamun bajja kubeera nga bakola ki nga bamanya bajja kubeera nga bakola ki nga bategeera Allah yaani ku lunaku luli olw'enkomerero Allah tabaraka wa taala lwakola ki lwayogerako wano n'agamba nti iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun okubalibwa kw'abantu kusembedde naye nga bba abantu mu'riduna beesuuliddeyo gwa naggamba Allahu akbar abantu bagenda kubalibwa emirimu gyabwe naye nga bakoze eki beesuuliddeyo gwa naggamba Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'ani aidan agamba nti wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya emirimu bwe girizitowaako olwo olunaku omuntu agenda kubeera mu bulamu obukola ki obweyagaza wa amma man khaffat mawazinuhu ate oyo emirimu bwe girikendeera ne gikendeera nga bamaze okugibala fa ummuhu hawiya maama we agenda kubeera omuliro gwe bayita hawiya iktaraba linnansi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun okubalibwa kw'abantu kusembedde ng'abantu beesuuliddeyo gwa naggamba ab'ebitiibwa bwe nsomye aya eyo ey'ekitiibwa nkankanye ne ŋŋamba nti okubalibwa kusembedde naye bagenda kumbala ki nga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
Qur'ani yakakuye nkankanye Allah bwe yali ayogera kubakkiriza agamba nti innamal mu'minuna mazima abakkiriza idha tuliyat alaihim ayati amateeka gange bwe gabasomerwa wajilat kulubuhum emitima gyabwe gikola kijikankana fazadatuhum iman obukiza ne bukola ki ne bweyongera wa ala rabbihim yatawakkalun eri mukama katonda waabwe gibakola ki gibesigamira bwe maze okulaba ayi eyo wajilat kalbi omutima gwange gukankanye nga Allah ngamba nti okubalibwa kusembedde naye bye bagenda okubala webiri Allah akugamba okubalibwa kusembedde naye bagenda okubeera nga bakubala webiri bikuyisaawo ku minzaani oba bagenda kukubala bibi byerere nga bwe tulabye nti omuntu emirimu gye bwe giribanga gikoze eki nga mirungi wa huwa fi 'ishatin radhiya agenda kubeera mu bulamu obweyagaza ate bwe giribanga mibi fa ummuhu hawiya waliyadhu billah obuddiro bwe egenda kubeera hawiya omuliro hawiya Mungu agutukingirize ya rabbi iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun abantu befiirayo abantu bagayadde okubaliwa kusembedde tebefiirayo abantu wa fi i'radhi mustamir nga bali mu bugayaavu obw'olugenderevu n'obugenderevu nga tebakoze eki la istidadi lahu bil iman wal amal salih abantu tebetegekedde lunaku olwo batya bil iman n'obukkiriza Allah tabaraka wa taala ne babeera nga baleka ebyo Allah tabaraka wa taala maanaha anhu byabeera nga abagaana babeere nga bakulembeza emirimu emirungi olunaku lugenda okutuuka luli nga balina bye bawaayo nga balina bye bababala olw'ensonga nti olunaku olwo lugenda kubeera dakiika hisaabun daqiiqa olunaku lugenda kubeera nga okubalibwa tebagenda kukola ki kulekayo wadde akatono konna Allah agamba nti newankubadde akanyiikuuli kagenda kubeera fi khaldal mu lusenyi oba mu kifo ekyekusifu kyonna atayina biha tugenda kubeera nga tukola ki nga tukaleeta wakafa bina hasibin kibeere nga kitumalira okukola ki okutubala okubeera nga tukubala Allah ayogera fi mawdhin akhar fi al-Qur'an al-Karim Allah ayogera mu kifo ekirala mu Qur'an ekitiibwa mu suratul Furqan wembanga serabidde Allah tabaraka wa taala ganti wa wudhi al-kitab ekitabo kigenda kubeera nga kireetebwa fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi ogenda kulaba abajeemu abajeemeranga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi mushfikina fihi nga bakankana nga batya olw'ebyo biri mu kitabo wa wudhi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi wa qalu ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amirun hadira wala yuzlamu rabbuka ahada Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta emirimu gy'omuddu emirimu egyo agibale amubale akana n'akataano fatara almujrimina mushfikina mimma fi ogenda kulaba abajeemu abalinga ku nsi kuno bagayaliridde olunaku lw'okubalibwa bagambe ekitabo nga kimaze okuteekebwawo baga nti ya wailatana nga zitusanze mali hadha alkitabu kitabo kya naba kikino kitabo kya nkula kikino la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ekitaleseeyo kinene wadde akatono illa ahsaha nga kikogeddeko wawajadu ma amiru hadira bagenda kusinkana ebyo bakola hadira nga biri awo biteredde Allah tabaraka wa taala maliza ayo nga agamba nti wala yuzlamu rabbuka ahada Allah tabaraka wa taala yetali azamanya nga bwatugamba hadithul qudsi nagamba nti inni haramtu
dhulma ala nafsi nze nezizaako kubeera nga ndyazaamaanya ate nabanga atuziiza naffe abadde okubeera nga tukola ki nga tulyazaamaanya wawajadu ma amiru hadira bagenda kusiŋŋaana mu ebyo bye baakola nga bikoze eki nga weebiryawo nga teweegaana nti sigwe wakola ki sigwe wakikola ng'okakasa bukakasa nti ku lunaku bwe ruti nze nakikola alyawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun ebiyungo bigenda kutandika okujulira omuntu nti wali mu kifo ebifo bijulire Allah agenda kusiba abantu kuteeka natti ku nnimi z'abantu talina wakwegaanira kino kigambe ekifo kigambe nti gundi wankolera mu kino na kino iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun abantu beesuuliddeyo gwa naggamba ng'okubalibwa kusembedde maadha kala imam ibn kathir fi tafsir inda hadhihi al-aya imam ibn kathir rahmahullah agamba hadha tanbih min Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa taala akufuyidde ngombe tambii akuzukusizza ala iktirabu sa'atin olw'okusembera lw'essaawa ey'okubalibwa dunaha mu kiseera kyennyini wa anna nnansa fi ghafla anha abantu bagayaliridde ekiseera ekyo essaawa ya leero tuwulira abantu beteekateeka kugenda mu nkuuka beteekateeka kugenda mu nkuuka essaawa y'olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda bagamba tugenda mu nkuuka ya subhanallah maadhalika wamu n'ekyo genda kusiŋŋaanamu abasiraamu naye beerabidde iktaraba linnasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun beerabidde nti ekiseera kisembedde ekyokubalibwa bakubale nga wali mu nkuuka Allahu akbar bakubale nga gwe omwe ayalimu abo mu nkuuka esola zikuyiseeko wali mu nkuuka ogenda mungu ogenda mugamba otya ya rabbi nze nali mu nkuuka Allahu akbar nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiya Allah tumusaba atuwonye wasalamata atuwe n'emirembe wal hidaya n'obulungamu bannange tuwerese duniya ad-dunyatun faniya eduniya yakuggwaawo Nabi waffe Muhammad sallallahu yatukubira ekifaananyi n'atugamba nti omuntu kuno ku nsi alinga omutambuze yajidu shajaratan asiŋŋaana omuti fayastadhillu fi dhilliha n'abanga akola ki nga yeesiikiriza mu kisiikirize ky'omuti omusana bwe gujja fatarakaha n'abanga akola ki ng'aleka omuti ogwo wakadhalika alhaya n'obulamu bwe butyo iktaraba linnasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun abanga abantu beerabidde beesuliddeyo gwa naggamba bagenda mu nkuuka abalala bawulira bagamba tugenda busaabala abalala bawulira bagamba simanya tugenda mu bivulu biri mu kifo bwe kityo bannansana obawa ya subhanallah bagenda kubala nga wali mu bifo ebyo bwe bityo maza tujibu ogenda kwanukula otya inda Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumwanukula otya Allah tabaraka wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti lan tazalu abdi yawma al-qiyama omuntu agenda kuva mu bbaliro omuntu agenda kusimbula kigere mu bbaliro hatta yus'al an arba' agenda kubuuzibwa ku bintu bina animalihi ekimu mu byo animalihi ku maliye min aina iktasabat wa maza anfak yajijjawa ate yakola ki yagisaddaaka atyo oba yagisaasaanya atya bakuleete ku lunaku luli emmaali wagitwala mu nkuuka Allahu akbar emmaali wagitwala busaabala ng'abeetaavu we bali emizikiti gyagala okuzimbibwa abalwadde gye bali oli musiraamu omusiraamu kukakatako kubeera ng'owaayo ng'oyina maadaama nti oyina kikukakatako kubeera ng'owaayo
min aina iktasabat wajijjawa era aina infakat wajisaasanya otya ogambe Allah subhanahu wa ta'ala tinagitwala mu nkuuka tinagitwala busaabala. Allahu akbar. Istahi min Allah ayu al-akhi al-karim, istahi min Allah ayu al-akhi al-karim. Beera ng'okwatirwa ensonyi eri Allah tabaraka wa ta'ala yakuwadde maali. Werese dunia muganda wange, wal akhiratu khairun wa abqa, enkomerero yennungi era ey'okusigalawo. Enkomerero yennungi era ey'okusigalawo. Eddunia yakwewunda bwewunzi, eddunia yakwewunda ate ya kiseera. Ne Imam Ibn Kathir rahimahullah kugambye nti abantu balagajjadde ye Allah yabafuyiradde ngombe, ye Allah yabazukusadde nti bannange ya ibadi baddu bange iktarabati saa, ekiseera kisembedde ekyokubalibwa. Ekyokola ki? Ekyokubalibwa. Mwefeeko, bw'obanga okyassa weefeeko, bagenda okubala ng'ozitowa osobole okubeera ng'obeera mu bantu bagenda okubeera nga beesiima mu bulamu obukola ki? Obweyagaza. Abantu la ya'lamuuna laha, tebamanyi kiseera kigenda kubeerawo ddi. Wala yasta'idduuna min ajliha, era tebakola ki? Tebakyetegekera. Kiringanga omuntu bw'anaagenda okutambula, amanyi agenda kutambula, ekiseera ky'okutambula kituuse, n'agamba muleete essaati oba ekiteeteeyi oba gomesi njigolole, naye ng'ategedde nti ajja kutambula olunaku bwe ruti. Olina okubeera ng'okyetegekera. Weetegekera olunaku olwo olw'ensonga nti Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam atugambye nti kun fi dunya ka annaka garib, beera kuno ku nsi ng'olinga omugenyi oba omutambuze. Ojja kuvaawo okole ki? Ogende. Naye ekiseera kisembedde abantu bagenda kubalibwa nga bo ki? Mu'riduna, bali awo bakoze eki? Tebeefiirayo. Abali mu mabaala bali mu mabaala, abagenda mu nkuuka bali mu nkuuka, abagenda ku zibiiki bagenda, abali bonna we bali bakola ki? Bagenda. Tebafaayo, bagenda kubabala batya? Allahu akbar. Kala taala, gamba Allah tabaraka wa taala wekitiibwa, ata amrullah fala tastajirun. Allah katiriza ku nsonga eyo n'agamba nti ata amrullah, okubalibwa kujja, fala tastajirun, temukola ki? Temugira, temupapa, temwanguyiriza ku nsonga eyo. Naye amaze okugamba iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, okubalibwa kw'abantu kukoze eki? Kusembedde. Ye ensonga ejja kujja masha Allah wanayagalira, naye nga mwe mulaba kuli wala, naye Allah tabaraka wa taala agamba ki? Kusembedde. Era n'atugamba Allah tabaraka wa taala iktarabati saa wa nshakka al-kamar, okubalibwa kusembedde. Wa nshakka al-kamar, emunya zigenda kweyasayasaamu, amakubo eggulu ligenda kukola ki? Kuggulwawo. Wa in yaraw ayatan, bwe balaba akabonero ka Allah subhanahu wa ta'ala, mu'jiza ekyamagero kya Allah tabaraka wa ta'ala, yu'riduna, bakola ki? Tebeefiirayo, bakitwala nga adi kya bulijjo, bakitwala nga kyaki? Kya bulijjo. Balaba ensonga yaki? Ya bulijjo, naye nga mu butuufu ensonga si ya bulijjo. Wayakuluna, ne babeera nga bagamba, abantu abateefiirayo bamu'riduna bagamba sa'irun mustamir, eryo ddogo lya bulijjo likola ki? Ligenda mu maaso. Ebyo bya bulijjo tetubitya na kubitya. Abaffe weebuuze nti singa bakubala olwaleero, minzaani yo ezitowa ki? Minzaani yo ezitowa ki? Inda Allah subhanahu wa ta'ala.
iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun okubaliwo k'abantu kukoze eki kusembedde naye nga abantu bakoze eki nga bali mu ggandaalo bali mu kugayaala bagenda ku zibbiiki bagenda mu nkuuka bagenda mu bifo ebikyakalirwamu bagenda awantu abalala wonna ekibuzo kyeddemu insha Allahu tabaraka wa taala nti singa bambala iminzaani yange ezitowa oba nedda naktafi bihadha alqadr abibitibwa katukumaawo insha Allah sawfa nastanifu maana tafsiri hadhihi alaya alkarima tujja kugenda mu maaso n'okubeera tumalayo okuvunula aya yaffe biiznillahi tabaraka wa taala ni'ma almawla wa ni'ma an-nasir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh